Abanyankole bakubire mu ngalo. Weewuunyumba tubonna abatemuddwa mmanya ge batuleetedde temuli linnya ly'Abanyankole baagala okwebaza Abanyankole okuza okumpi abaana baabwe nga si batemu. Temutegedde atitegedde akubire Yesu mu ngalo. N'olwekyo tubalabireko wakati nga be balina emmundu ennyingi kubanga be basinga mu magye tebategula bantu. Naye njagala okutegeeza enseeka ezimufu nti wakati nga mukozesebwa okututegula kubanga nange simanyi byange ebyenkya Katonda yajaki naye n'ebinaavaawo ekiro kyaleero Katonda yajaki. Omwana wange ono yabadde ava ku mukolo buli muntu yenyweze nga yisabira ekisaala ye. Enseeka ezimuffe ezikozesebwa oyinza okwesanga nga gwe bw'otosasule muwendo omwana wa n'akugira ki? Kyawandiikibwa mu kitabo ekyokuva essula ey'abiri. Ebibi Katonda abibonereza ku abo ababikoze ku baana baabwe abazzukulu paka ku mugigi ogw'okumeka ogw'okuna. Naye Mukama yeebazibwe nti obulamu bw'omwana wange ono tebubadde bwakiyita mu luggya. Atambudde ng'olugendo lwe lutegeerekeka era nga lweyogerera. Tulomwa nti abantu ab'omugaso obutono bazuukuka ng'amagezi amatono ge balina gasobola kubakolera kintu kimu ekifaanana nga kino. Weetwala ekyokulabirako bw'obeera ng'amagezi go si matono, obeera otya nga mutuula mu gurupu y'abanno ne banoonya emirimu gye banaawa abantu ab'enjawulo gwe bakuwa guno, era naawe n'otamanya nti omugaso gwo awe gukoma. Okutambula kwange ng'omulenzi omuto nga naakava mu yunivasite nakola nnyo n'abataka bano, era nja kubaweera olunaku lumu twalina olukiiko olunene gaagadde ku Lubiri Emmengo awo. Abataka nga babaza ekiwandiiko eky'okutwalira sipiika wa Paalamenti ya Uganda Edward Kiwanuka Sekandi, era nga ye abaliniridde alina appointment nabo. Nafuna essimu okuva eri omusajja yali akulira poliisi y'oli Kampala. Yali amanyi n'aŋŋamba temugeze okugenda ku Paalamenti kubanga ebiragiro by'erina byakubakuba tiyagaasi, era bw'oli mukwano wange weesege. N'engwamu akafaananyi nze yali asinga obuto neesege bakuba abataka tiyagaasi nga tekijja kusoboka. Ne mugaa tekijja kusoboka, naye omulimu gwe bwe gubanga gwakuba tiyagaasi gwe bakutumye gukole siri kunyiigira. Abataka ne mbapulira abasajja bano abakulu ab'ekkanzu bwe babayita ne bagamba nedda tetugenda kusazaamu lugendo kubanga eri sipiika atulinze n'ebbaluwa eraga nti atulinze tugirina. Tuba tutuuka ku Old Kampala abo baabeeranga bakayimbira omukka ne gunyooka, ekkanzu ne baziyuza ne bakola ki, ne bankwata ne bantwalako ku poliisi y'Old Kampala ne mmalawo eddakiika nga 3 ne banta. Tukubira abataka bano mu ngalo kubanga baayimirira ensonga ze baali bakkiririzaamu. Ntambula nga nsaba Katonda nti olunaku bwe lulibanga lunaatera okutuuka nyonooneke nfuuke ekitagasa ng'ebimu ku bitagasa byendaba ng'ebyali byamuffe Mukama mutwale nga wabulayo olunaku lumu nyonooneke empeke. Neebaza Katonda nti omwana wange ono omujjo afudde oba attiddwa ng'akyalimu empeke. Y'ensonga lwaki okumuziika tekujja kubeera mukolo ogw'okutuusa omukolo, wabula tujja kuba nga tuziika nga tusiibula omuzira munnaffe ng'agenze. Nasanyuka bwe namanya nti omwana wa ssengange ono yategeera Katonda n'alokoka.
okulokoka kwe kaali kabonero ak'ebintu bibiri muffe abatambulira mu kukkiriza. Akabonero akasooka yatuggyako olujeejeemu nti ffe tubeerawo okusinza Mangwa na Lubaale, kubanga yalaga nti wadde nga Muttaka akulira ennono asobola okutegeera Katonda n'abikola byombi, abantu ne batuggyako olujeejeemu olw'okulowooza nti obuwangwa bwaffe kitegeeza kuloga. Omuwandiisi wa Bayibuli yayogerayo n'agamba nti naye eddiba ly'omubiri gwange bwe liba nga limaze okukyusibwa, ndiraba Katonda bwe ndiraba nze mwene, n'amaaso gange galigira ki? Gali mutunuulira, taliba mulala, era nze kennyini ndikutunuulira nze mwene, so si ki? So si mulala. Abantu abaweddemu empeke nga batwononeseeko, nga bagabanya emirimu wakati awali emirimu ebirungi n'ebibi, okutegeera kwabwe kuba wakulondawo mulimu mubi, ekiseera kijja kutuuka batunuulire Katonda ng'amaaso gaabwe gamutunuulira, so si muntu mulala. Kamera Bugembe gye yayimba eribeerawo okutangaaza, bagenda kukulaga bulungi nnyo nga gw'okuba Bbosa amasasi. Tuswadde kubanga basudeesa amannya ag'abatemu ku tteeka abiri si gaffe, gammwe ab'endiga. Omba muyita Lujja akyali mu ddwaliro. Owookubiri ye Sserunkuma, wadde yawandiise Sserunkuma. Njagala nnyo okutendereza n'okwegomba Abanyankole. Abanyankole mbakubire mu ngalo. Weewuunye mu bantu bonna abatemuddwa mu mannya ge batuleetedde, temuli linnya ly'Abanyankole. Twagala okwebaza Abanyankole okuza okumpi abaana baabwe nga si batemu. Temutegedde, atitegedde akubire Yesu mu ngalo. N'olwekyo tubalabireko wakati nga be balina emmundu ennyingi, kubanga be basinga mu magye tebategula bantu. Naye njagala okutegeeza enseeka ezimufu nti wakati nga mukozesebwa okututembula, kubanga nange simanyi byange ebyenkya Katonda yajaki, naye n'ebinaavaawo ekiro kyaleero Katonda yajaki. Omwana wange ono yabadde ava ku mukolo, buli muntu yenyweze nga yisabira ekisaala ye. Enseeka ezimuffe ezikozesebwa, oyinza okwesanga nga gwe bw'otosasule muwendo omwana wa n'akugira ki? Kyawandiikibwa mu kitabo eky'Okuva essula ey'abiri. Ebibi Katonda abibonereza ku abo ababikoze, ku baana baabwe abazzukulu paka ku mugigi ogw'okumeka? Ogwokuna. Baasi mu musaayi gwa banno oguwoyibwa bw'otoogusasulire ggwe, omwana wo, omuzzukulu asooka, owookubiri paka ku nnakabuki? Nakana ajja kusasula omuwendo gw'omusaayi ogw'abaana b'abantu obutirimbula. Kifuddeyo ku mawanga gammwe. Obubaka obwokubiri bubadde mu ntikka wano ebizibu ebinene nga bimusibyanga. Bugenda eri gavumenti, anti muganda nze mukungu wa gavumenti ali wano kati. Bugenda eri gavumenti. Gavumenti buli lw'eteekawo akalombolombo k'okutta n'etafunaana, kiwa amaanyi abantu bangi okukola eby'obutemu. Eyatayasindika Lumanwaluwa mulowooza tebamumanyi? Teyali mukyeri kuma Museveni? Tebaamukwata, ne kiwa amaanyi abatemu abalala. Eyatabita Namukenya Enakawa tebaamukwata. Eyata Frank Senteze Lusega tebaamukwata. Eyata Kyemne Nansana tebaamukwata, n'abantu bangi abassa abalala. Eyakuba Katumba amasasi n'okutuusa kati tebamumanyi. Manyi nti mukoddomi wayi Katumba abaddewo wano, era n'abakumye n'agamba tufuba, naye nga n'eripooti y'abamukuba amasasi
ne bamuttira omwana naye baagiremera. Abaayokya amasiro lipooti baagifulumya, yali akakiiko k'abalamuzi nabo tebaagifulumya. Eyatta Kaweesi omusirikale waabwe lipooti bagirina tebaagifulumya. Baakanya kutugamba bwe waliwo amaloboozi agakubirwa omuntu omu ne bamugamba kiwedde tukimaze. Abatameda Kikundu Lwana Lubya nga tebaamukwata. Eyatta Abiriga naye tebaanyega. Naye njagala okubategeeza lipooti z'ensi musobola okuzigaanira naye Katonda azirina. Abantu abasse omwana wange ono abalamu n'oyo eyafudde lipooti yammwe Katonda agira ki? Agirina. Era Katonda ng'alina lipooti yammwe olunaku lwammwe olw'okubonerezebwa lujja kutuuka. Nangirira tetwabasonyiye. Ate okubalaga nti nno omwana wange omusaayi gwe gubadde gwa bwereere kibadde tekinnalabikawo nga Benyono bw'agamba nti omuntu atta omuntu n'abantu abatalina mmundu ne bafuna obuvumu ne bamugoberera. Njagala mukubira abantu abo mu ngalo. Ekiseera kijja kutuuka obuvumu bw'Abaganda busituke, tulondoole tulumbe buli abatteko. Amaanyi g'Abaganda ageekwese muffe gajja kusituka, tulondoole abatukolako obubi n'effujjo, tubalamule ng'empisa y'Abaganda bw'eri, tubalamule ng'amateeka bwe gagira ki. N'omwannyo nze siwagiramu okujafu. Naye Omukenya azze mu ndaguzi n'aŋŋaana okunenya abavubuka abaakubye omusajja oyo obubamu. Omukenya ŋŋaanye okubanenya, Omukenya nkenye okubatendereza. Nzikiriza obuvunaanyizibwa obuntikkiddwa okugamba bekikwatako omwana wange ono okumuggulamu oluguudo nga ekintu kyonna ekirala ekirabika. Obuvunaanyizibwa bwa KCCA ate ebiro bino nze nkitwala bakuwulira okutuusa okusaasira kwange eri maama muwala wange Namwandu Jjajja Mukyala, eri abaana bakukulu bange, eri ekika ky'endiga, okutuusa okusaasira kwange n'Obuganda bwonna, n'okwetonda kwange eri Ssaabasajja twakusiize nnyo. Kamango twakuumye. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala, kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp, kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Byonna oyagala bibajje, bitanda, dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo, byonna Faruku Nsanzi basangwa Kibuye ku Ntebe Road, bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo, jango lambule, jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna
kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro-Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri-Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo